kati wano mukwano gwange bwemugwa mu kifuba ngira bugizi bwange ate nayo tekirizibwa bukyanga ate bukyanga muwasa tekirizibwa like okuhaginga side omuhaginga n'okuba pek side na side tusobola kunkola bino nga married nange tekikirizibwa ku muntu wange ekyo kikola kitya kati eyo Luganda just brotherly love just brotherly greeting naye kati eno enzikirizibwa mu mateeka ga Musa eno yeyange wenkomye okutegeera jambulamu bwange okwogera nange nga bwagambye teyaŋambako nti munaye nkumatidde nnyo kati omanyi tugendeko out simanyi beerako omukwano gwange wabeerako girlfriend wange yajja na lujanja lwe yaŋŋamba lo nyabo Julipola nze nkumanyidde ebbanga ddene uli mukwano gwange naye nzi uli mukazi wange. From the moment I saw you, girl, I knew you would be my wife. From the moment I saw you, girl, I saw my future in you. Hey. From the moment I met you, boy, I knew you would be my man. From the moment I met you, boy, I saw my future in you. Okay, thank you so much for subscribing to ku Viki Exclusive. Wamu ne Wonder Boy UG YouTube channel ZBS kyasinzo kasuka mayengo gazo ewala ddala. As usual, tuli proudly sponsored by Biva Organic, Natural and Healthy Products. Abasangibwa ku Access Building Rubaga Road bajja kubeera nga bakujjanja beside ddagala ly'obutonde. Eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza wa musono lw'ekyo tukugamba gendayo osobola okubeera ng'ofuna obujjanjabi munnange obw'omulembe. Tanaba kubeera ng'otwera video no ka like kankusabe mbuwombeefu mukwano video jimpeleka like sobola okubeera ng'oba oli awo etambula etuuke ku buli muntu sekinoomu. Mundaba olunaku olwaleero sirinzeka sanza abaagalana ababiri era nga oli ne bw'aba tasoose kuba describinga kinene nnyo sobola okukiraba nti waliwo omukwano mu masekati g'ababiri. Ndowooza abakyala be baseera okusooka mu introduction na mu buli kimu ku nsi. Ladies first. Okay. Nsaba ombuulize ku batulaba. Eyo ladies first is a description of the world naye kati ffe ewaffe mu muzikiriza yaffe abasajja bebakabaka bebasooka okwogera. Sikiddamu ekyo omukwano we guli ow'okusatu agusatula kanguleko embabiri. Amen. Balamusiza munyera mukama waffe Yesu Kristo. Amanya Tony Right Preacher, Ugandan minister, born in Uganda, based in the Massachusetts of USA. Yeah, just give God glory nti mutukyaziza, and I'm happy to be live with my precious lovely queen of mine, my angel of my life, my love, Julie Polarized. So let her yeyanjule naye ababulire mukwatako nenga ni musajja mubulizi wanjiri nyimba kola n'ebintu ebirala. Naye engeri gy'omu introduce nze gwe kennyini anaali ku kamera mulaba alina akamwenyumwenyu kangi awulidde obugambo obupya bw'osobola okuyita omwagalwawo afunye akamwenyumwenyu. Mami katukusabe obuuze ku batulaba. Nga sinaakwogera kyonna era mbasaba bataginga abalala bayite ekyalo kiramba bagenda wulira ebintu batawuliranga. I'm sorry, I'm not good in Luganda. I'm Kiswahili here. So manya bampita Julie Paula, right? Yeah, nange ndi mubulizi wanjiri. And I'm a wife, I'm a mother, and I'm also a songwriter and a singer, both live and recording. That's why mwena mwina akanyaka akasembayo. The name is Right or Right. Manyi byawuka right okuwandiika n'okubeera perfect. Okubeera ng'oli in a good state. Yeah. Linnya lya family oba just stage? Family name. So, yeah. Tony Right. We are the Right family. I'm Tony Right Preacher. I'm the priest of the family. So everybody in my family must bear my name right. That's the Right family.
ogambye nti linnya lya famire katusooke tufunemu okutangazibwa kutininyo liva mu beddira ki? Okay. Turn right preacher is a preacher of the word of God. When God turned me from doing secular music, he turned my name. Nangaba kuyita linnya lino. So kati sawa zina amannya ago ensi yonna gemanyi. Emanyi Tony Right preacher, and that's my name. Abaana bange bonna no yali awo yaliko linnya Right. N'abazzukulu bagenda kubako linnya Right. That's a family name. Sembogo Nankya n'amannya ag'ekika amaganda ddala mutaginge bannammwe mubagambe tufunyeyo mu Buganda amannya amalala ng'ate family name Right. Kantandikire ku sides z'omusajja ozo otya okusanga obulamu wano e Uganda n'omukyalo ono and ebiseera ebisinga I think ndoza tobadde Uganda. Obulamu obusanze otya n'omukyalo ono ate ne mugezaako okukimaintaininga nga life ye eri mu America nti omukwano gwammwe omuntu bw'agula bagamba teguli ku level ye Uganda. First and foremost, whatever is aligned or is in the will of God, nothing can fight it. You know? Katonda wakuwa omuntu Bible yagamba nti omusajja alaba omukyalo w'okuwasa. Talaba befriending, talaba girlfriending. It's biblical. You see a wife to marry, and whoever finds a wife finds a good thing. The moment you get somebody aligned in your destiny, you are people of a purpose. Kati fembi bwembeereri essimu njibeerako osawe zitaka wansi wa 15. We are in the same. Niwemba ku mulimu. We are in the same spirit. Mbaako nkozi nga ni mu church. Niwemba ku mulimu. Emirimu gyenkola saagala Katonda mpadde ekisa sikola mirimu gya kundeegala ebyo. Kuba kunnemesa kugana ne family yange. Ogwo Katonda tagumpangako. Boss wange asobola okujjanga essimu eri wano ku Facebook nga mukugana na mukyala wa. We must be communicating all the time. Ye muntu gwensibana okugana email munsi. Tuwemba eri 24/7 ku ssaawa 24 eziri mu lunaku. Yes, twala kesa. Yani Katonda kyakolumu yali yanyiigana nga nomwadde obudde buno. Ssaawa nyizo 10 nambo ba 15 nga twogera ffenna. Sokala mogera ssaawa 3 banya n'osooka n'omulamu. Mogera ssaawa 2 n'abaako yakola nawe n'okola. N'oddamu ne we mugigenda ku sibi akwekubirako. Hi, oli biki? Tedda. Abayaye b'ennaku zino tetulina budde na love. Tetusumbukana. Hi, hello, morning, evening nga kiwedde. Oyo taba oyo wa mulirwana. Wa mulirwana gogenda okuyisa bw'otyo. She's a good thing. The Bible says she's special. So whatever is special and a treasure to you, you treat it like a treasure. Awakitegeera. Ekyomuwendo omanya n'engeri gye bakikuumamu ne gye bakikwatamu. Ekyokubiri wasa mukwano gwo wasa kyaliwo. The Bible ekigaye bulungi, you find a good thing ate olaba. Tetubaloota omulaba. Muba mumanyeganye kubadda. No, Katulanzo yali mukwano gwange yajja kunyumiza nyize etamatira. Abantu byasinga obutamatira mu nsi nze yamba nyize ndi walugezigezi neeraga nga tamatira nga takimanyi. Nona kuwena yimirira. Sajja ko bambi can we be friends and again no friends. Just I came in straight away. You are my wife. Ekigwa. Nkola yaba rasta teyetoloola. My wife. Nasirika nagenda ne muto teyakikiriza. Kati ninyo mami. Wakkiriza otya omuntu eyajja buzi kumpi na order anakugamba nti you are my wife? Yeah, actually nga bwagambye nti nali simumatira wadde. Ngandabira ddala akasente kakajanja kematira kewulira nga sikaga. Even I would tell some of his friends, there is that guy Tony, I don't like that guy. But bwe yajja mbulamu bwange okwogera nange nga bwagambye teyangambako nti munaye nkumatidde nnyo kati omanyi tugendeko out simanyi beerako omukwano gwange wabeerako girlfriend wange. Yajja na lujanja lwe. Yagamba lo nyabo lipola nze nkumanyidde ebbanga ddene oli mukwano gwange naye nze oli mukazi wange. Wawulira otya? Alaba ngono omusajja mufere n'okumanyira amanyira. Wakiri ongambako nti
maybe let's be friends. Olete yabigamba yangamba nze I have enough friends. You are my wife. So nenchirowoozaako kati like I kept quiet nembeera silent nayogera ebintu ebyo omanyi you're my wife and I'm very sure ebintu ngebyo I'm going to do this and this natandika okusoma manifesto ye ng'era ayogereza nebi mu bye yasoma ebya manifesto nga ndabira ddala binkolera gayadde kya ekijjidde mulo naye in fact yasooka nangamba you're my wife n'agenda yakomawo nangamba kati nangamba ngenda kumawo ne manifesto nengamba onogayi mulalo bintu bye byalinga byampaka si byampaka ayogera bulungi mpola kati enkwana y'ennaku zinawe ffe tugamba biba byampaka oli yangamba politely eba yampita madam you are my wife and I was like I didn't even say anything kati weyakomawo nangamba weyagenda nangamba I'm going to come back with my manifesto kati weyakomawo ekituufu yakomawo ne manifesto tandika kunsomera natandika kumpitiramu when you I'll never disappoint you, I'll do this, I promise this and this, blah blah blah. Nejo badde mujjukiza by the nga tuli ku Freedom City because he was carrying my bag. Nengamba by the way ku ebimu ku ebyali mu manifesto wansubiza nti seriously tula kuki kunsawo yange sebo camera person waura tokkirizanga mukazi kusitula nsawo ubo yagala muwangale ebimu ku ebintu byansubiza nti tolikola ki tulisitula nsawo kituufu buli we tugenda kolaki n'ebyo byonna byangamba mu manifesto nga mpulira bino mbyagala nnyo. So the moment we natandika omuwuliriza nindabira ddala nga ate picture gyenfuna about him yali so different. Zala ndowooza he was an aggressive guy nga ndowooza nti yeeraga nga ndowooza nti biki kubanga ye omuntu yaliraga nti ne bwogenda ku social media waba postinze ekifaananyi nga is looking handsome ne ogamba nti hey you're looking handsome ayinza n'okugamba toddamu kumpita handsome ngayagala omuyita eki so tata wali ng'oyagala bakuyita eki first and foremost abapesitalinga bangi nyina abaagala okwefuula nti bakutegedde. If I'm handsome, give the glory to God. Era waliwo n'osoma komenti zange zonna n'oyakimanyi hey you look handsome, glory to God. Wakatonda ekitiibwa katonda togenda alina okungamba handsome mukyala wange na maama wange. That's why balinga bakulaba bwe batyo nzoka kyowali nalindowooza oba yeeraga of which omanyi nti some other guys nti oni omugamba you are handsome ajja namu inbox ng'akyamuukirira ng'ateekako ne question tag ayai tegeera naye kati ng'oli ogenda kusomera n'omusindika n'emisa ayinza n'okuyignoring tuddeko emabega katono nnyo ebigambo ebyo abikugambira mu kifo ki najja naga nti yo my wife era ekifo ekyo gwe nga gwe gaayo n'omukuvaawo walabanga ke kaali akafa akatuufu okukugambiramu ekigambo. Well namumanya physically before I knew him physically before so netubeera like can I say just like colleagues. We're not really friends tuli ba mikwano because I knew him through other ministers. So time came whereby ngali mu US and we were in contact. So ebigambo yagenda okubingamba tanagenda US nedda yabingamba nga atuuse eri oli wano nze ndi wano yabingamba nampandikira. So that's how it was, but I knew him before. Oba bwe wakomparing olugezigezi lwa gaayo ono anekifaananyi kye wali omulabiramu at first ate nomanya nti kati ali mu US lwaki sikkiriza gaye ali mu US alibanga ali eyajoga agenda leeta ensimbi wano tunyumirwa well kansooke omukyala dadi tujje well kati olaba obeera omukyala ate ng'oli okola byenkola especially ministry naye mwenyini akimanyi nti I have a lot of people tagged in my life even requests zibeerawo like ez'abalala ate nga siba wano. So there were many at that moment even who were interested in me nga nabo kale naye tebali mu state yemu naye but they were interested in me. Yeah. So kati
that it wasn't really connected to that, to him being there and all that, because natuka want to all I wanted was to be happy. Nayagala okubeera happy in choosing the right partner. So yayogera nensoka nensirikira. No waliwo omuntu ebigambo byakugamba ne piercing omutima gwo. They make you forget about the words of other people. Ngalo yawandise ku TikTok nagamba naye nze ono mwana oba yandoze. Andetera okuwulira nti abankwana baganda bange. That's how I felt. ku WhatsApp status ya Ningamanda, why I love my wife? All other ladies, I see them as brothers in Christ. Bananga bola ku church ya. You see us as what? Brothers in Christ. So concluding on what I was saying about him. So at first actually simwagala. So that was the first confirmation that the reality being kwatako. Reality being kwatirako dala. But when I got closer to know him, nentandika okulaba amakulu byayogera maturity ne wisdom. I think that's what I wanted in him. Yawukana ku kifaananyi kye wamulabirangamu. Yeah, and when he came into my life, he showed me how responsible he was, because the way yangamba I'm his wife. Yangambira nti you are my wife. So after some time he began acting as a husband in my life. Tewa missing a life ya girlfriend and boyfriend. No bugambo obwo eva bwe babawaana ne babasuusuuta abakazi omanyi obwo bubagumya nnyo. Actually he does more than that. Lumu actually yakipostinga nagamba nze mukazi wange mukwana buli lunaku. Nze wali wazuka ku macha natandika kungamba ebintu n'endowooza nti oba twekyaye ejjo like ng'alinga kwana bupya. Fresh, yeah. That is it. So when oli bwagamba mbulaba omukwano when he tells me you're my wife kati nanabelanga agana, I'm like, you know, those first weeks ndabi adalo n'omusajja alina kyabala ate nali manyi nti wakajjanja. People also say that nina akakajjanja naye nga ndabi adalo no tetujja kwesobola. After like some time ngamba nyabo, what is your rent? How much do you pay for rent? I was like, kati nange nengamba kati ayagala kunyoma. Bamugambye nti I cannot afford to pay my rent. Nangamba, tell me your rent because I told you I'm your husband. So and the husband has to provide. Nangamba omusajja oba ayagala kunteeka mu katego, something like that. Nze nagenda okulaba nga asindise sente on my phone. At first it was weird, but as time went on, when I yogeranga naye, because we used to talk on video all the time, video and all that, he's a humble person, he's kind and all that kind of stuff. So that's how our relationship began. So there is nothing Jamie since, because I've experienced, yeah. Sebo tata katusoke tukwebaza akensuso ku Viki Exclusive ne Wonderboy yuji wale kwagala mukyala atera webale kugira mu kifaananyi ekyenjawulo ku bakwanyi abalala betulaba tewakozesa advantage y'okuba nti kati siri mu Uganda, omuwala twabeerangako ffenna mu Uganda, akati kamukwanire nga ku ggwanga eddala tulabe oba takkirize. First and foremost, ekyo nze sikikulembeza nnyo nti being a resident of US nti kintu ky'amaanyi. Niwe nalibadde Jamaica, niwe nalibadde Canada, niwe nalibadde Sudan. When she's mine, she would be oba okitegeera. But God did it. My prayer was, give me a woman taught by you, a woman in your own will, not in my own will, not in my own desires. There is the will of God and the desire of men. Zewe namulaba bwenti nali mumanyi kuva dda n'ennyimiziko omunga nali mubuliddeko tubalaawo nga nange siga simuliiko. Atugambye writer, oli writer ate era oli muyimbi, muyimba music category kimu ababiri era mu collaboratinga mu nnyimba oba buli omu. First and foremost, we are urban musicians and singers. I strictly do reggae and dancehall music. Yabadde alina style ye gyakuba ntuufu, asobola okuba R&B, asobola okuba reggae. She's good. Ne dancehall nawe kati alaso kunkuba amapeesa ga dancehall era ojagawulira.
kubanga yalinanye dance olokati amapesa galina okweyongeramu ate neganyigizibwa era mu bitiibwa. She's good. But going back to the point, my prayer was, give me a woman taught by you. She's deep muganda wange mu kigambo kya Katonda. Si bana bola ba Sunday school mu kuwulira ekigambo kya Katonda. She's deep and spiritual. So when I was praying, God, when he showed me her, even what I'm experiencing now is not what I even prayed for. It is even beyond and bigger than what I expected. But because I said it is for your glory, I have seen the glory of God when she's manifesting on a pulpit. Watch it again. I'm a servant of God. I needed somebody who is going to be with me. The Bible says, somebody who can be aligned, somebody who can be your helper, suitable. You know, when you have a mission, you have a vision. That lady interpreted my dream. Musanze mutyamu ababiri okusinzira ku mukwano oguli masekati gammwe. Life ey'okugatta emirimu n'okugattamu omukwano, koza okubeera mu mukwano ate nga n'emirimu kumpi mulimu gyegimu. It's really hard. Much maintaining. First and foremost, what we are doing is not our assignment. We are doing the assignment of God. We are meant for this generation. There's something we must portray in the generation. You know? Abantu bamanya mu bwizo njita kuba mukazi w'ekisi. Omukazi wange mukuba kisi bulembera zinembera mu arcade. Nitombulya story. She's mine. So no abagira abalaba temusaba bakikole essaawa zino. Zinembera wonna nina ne bali kubukedde zaakabiddewo. Sagala kumanya. She's mine. So omukwano nga guli biyo. Wonna wembeera nze nzimuweerawo. Nze ne mu church nzimuweerawo. Sebo kyoyagala? Lengi. Tugenda mu church kasuba wonna we bali. Ino soko kaaba. You have to first kiss him. He kisses me. And he, actually, this is what he does. For example, together, but shaziza somewhere, like the bunches are somewhere to minister. For us, we always work together. Never bunches hands. If you cannot manage the two of us, then I don't go. So before I go to the pulpit, he first kisses me, carries my Bible, and he takes to me at the podium. Ngamuwaga nnyo nti kikolebwe banange Viki exclusive Wonderboy yuji teyatambude naye be yatambudde nabo bawaga nnyo nti kikolebwe. Anyway bajja kitukolera mu maaso, but I love yamwe ebyaddala yanjawulo. Nze mbadde ndaba status zammwe naye engeri gyembadde mbalabamu nga neebuuza ddala guno omukwano guli Uganda oba tewalidde obulamu obw'ensi z'abazungu n'obuleetera ddala mu Uganda yaffe. Ekisooka Katonda ye yakola omukwano. God is the author of love, and if God is a spirit and his spirit is in us, he can teach you how to love your wife. Ekiri nti lwaki abantu couples balemagana okukola awantu in the one place or even in one office. Number one, babeera ne hidden agendas. Musajja yandiyagadde akwaneko secretary we naye kati mukazi abeera mu ground kitegeera naye kati this is a place whereby fetulooza for us we feel to our parking mwamala nze nswana kuzuuka nengenda n'essimu eyo n'asigala neno like we don't have really munekemu nze Facebook account eri wano nti tuwasindikira ku messenger bopinga wano newali nebopinga yako gw'omukwano ogulina oyinza okuweza kukubisa amasannyalaze kankulage Viki byali mu kulaba osaawa zino bipya ye nyini nobeera ng'oli mu Julipora ako kakulu abakwana abankwana ku Facebook bakwana musajja muba mutukwana fembi n'abamukwana abawala baile muyitiriza nnyo okubeera bakugamba nnyo obugambo bwe bamugamba nnyo simanyi you're looking cute muba mutugamba fembi WhatsApp ye eyange kweri kuli oyina kopya ayina kopya waliwo gwe biweddeko emabega eyo kati abantu abalema okukola wamu abayagala
Omanyi waliwo abasajja abagenda ku mulimu ne bafunako ku strange calls obwo obutosobola bafunira waka. Naye kati ze bwonkubira oba otukubidde fembi nze nkitekana ne ku loud n'oyogera. We don't have anything like privacy. Temulina byama. We don't have. Even if it is finances, we don't have it. Ndabye nnyo nga mwekiisingira mu public akabonero ka kiisa ku masekati g'ababiri kategeeza kyo baffe Abafirika tukinterpretinga bulala. Kyolina okumanya kiisa eyo ne mu Bayibuli mweri. Kiisa ey'omukwano n'eya Sseruganda Endala. Awo wennyini we tugenda okufuna okusomesebwa ey'omukwano yeefaanana etya? Yo yennyini gye nkuba mukyala wange nzikirizibwa mu butongole nti amuligale naye wange. Nzikirizibwa omukuba njukuba sikuba bupeeke sikuba eya Sseruganda. Kanoonye wenteeka akatebe ba mikwano babasomese batusomese ffenna eddiiro gazi kimpromota tusigale nga tutuddemuko wansi then kimpromota ne bano ensonga yeeno kati wano mukwano gwange bwe mugwa mu kifuba ngira bujuzi bwe ate nayo tekirizibwa mchanga ate bujanga muwasa tekirizibwa like okuhaginga side omuhagi n'okuba pek side na side tusobola kunkola bino nga married nange tekikirizibwa ku muntu wange ekyo kikola kitya kati eyo ey'Oluganda just brotherly love just brotherly greeting naye kati eno enzikirizibwa mu mateeka ga Musa eno yeyange wenkomye okutegeera ozibiriza namwe ogifeeling sijitana jjuku banze mama wange ne waba bwali akimanyi nina zala wange banja banga mukuba kiss actually even on a proposal she was there mama wange yali wano nga nakatuuka tusigale wano ne bwe tutaddayo kameramani binyumidde nsigala wano sebo kati twogere ne ku muziki nga tuli wano mami oyimbira mu church oyimbira music ewatuufu wasangibwa owo and wakafulumya projects mmeka zirimuko mukwano oba still oyimbira Katonda yekka? Nga kugamba nti nasooka nenyimbira mu church. Later on I've been doing live band. I've been working with the band. Means nti oli vocalist mulungi? Yeah, I'm a good vocalist. So but for we began recording. Actually weyajambula mu bwange like yanjagaliza okwaje recording so far I've recorded 4 songs. One it's audio. Yeah, it's a love song. Oh yeah. Egwa tuba wano tugenda mu studio mbadde mani yawedde mugiwe mwaka era kapera nje kuba because lwawedde data lwayizo lubba lwawedde nandi agadde okuwulira ku vocals z'abaagala n'ababiri bano nga siina nvunaana ani yakola intro y'oluyimba luno intro mweno George mwakoze ya love. If I say I love you I mean it. And if I say I love you not pretending. This love is real. This love is real. This love is real. That's the intro. From the moment I saw you, girl, I knew you would be my wife. From the moment I saw you, girl, I saw my future in you. Hey. From the moment I met you, boy, I knew you would be my man. From the moment I met you, boy, I saw my future in you. If I could do one thing, my baby, is to stick your heart so close to mine. Yeah. Till this do us apart. Come here. If I say I love you, I mean it. What you think? And if I say me, I'm not pretending. Ebyadala temu pretending.
'cause this love is real. This love is real. Oli yagamba This mazima. love is real. Well, peace out. It is what? Real. Kati gwa wakana nandikusabye babulye media platforms zammwe abantu ko basobola okufuna information esinga kweno naddala ekwatagana kumwe ababiri kansokere Ku nze kenye. Music kwali ku YouTube. Ni platforms endala ziri 16. amanya kitusoke ku Tony Right Preacher. Tony Right Preacher. SP TONNY RIGHT PREACHER. abantu bagenda kubanyumirwa. So Facebook yo Facebook love yo kweri nyingi nyo kwa tusinga okubeera katubulire enjire kusinga n'okweyagalira ne ku TikTok yo TikTok ali kati kigenza kifuuka kitabu because yo olaba YouTube mujimaze kati kye mugikoze kati mujimaze mulinde bigenda jivaamu. amina. So kati YouTube yange zona ne sinajiwanya obudde because umanyi fetu kirimu. Yeah, because recently nenjagala wanda boy yabere mu system ne alina omuzanyo mungi. Lezo alina byankolera bingi. I appreciate him a lot because he has been a brother for some time. So nenga ina yakola era ina kyatuusa ina watuusize ekintu. And he gave me even energy okubanga nawe nkola bino. Kwa social media nesijwa budde. Ate yasingo kinteekamu ye iwo kitegeera songa ulambeera ko nnyo ate nga basi kiwa nnyo budde kati nateekamu nnyo kodi za social media eyo so nekibako wekituusiza. Facebook kwetuli singa okubeerako abantu abatu manya gega Tony Right Preacher, Instagram Tony Right Preacher, TikTok Tony Right Preacher. Kwa waliwo wegenda ku TikTok eta Tony Right Pre 7 naye nga esigale mu Tony Right sigala yenze neyo mukyala neyo mbina biri manya gegamu. mukozesa manya gegamu. No mukyala yine kati mukyala ina platform eye kati camp page abaagala okufollowing omukyalo n'omukaka era ayina omukwano gw'ekitalo eri omusajja we ababuulire social media handles. Julie Paula Facebook, Julie Paula Instagram, Julie Paula TikTok, Julie Paula YouTube. SP manyi basumbuyibwa nnyo bakwano bange bakadaama. JULIE then Paula is POLA. Interview gye nasemba okola n'ennyumira nnyo yali yaani okyagijjukira dya? Okay, interview gye nasinga okola n'ennyumira ennyo sikyajjukira yali yaani ku Vika Exclusive ne Wonderboy UG yali ebamenyeewo. Sinnabajja uploading eno ye interview gye nkoze ekyasinze okumenya mu interview zonna ze nali nkoze. Era tusuubira okuba nga egenda kuba na impact y'amaanyi nnyo ennyini ddala. Muli ku mukutu ogwa TikTok. When we talk about Muna and Derick, abantu abo mubamanyi? Relationship y'abo ababiri mugiraba mutya muwenga kansookerewo mu kisajja. First and foremost ebintu byonna mu nsi kasamba n'ekirooto kyekimu byangwa. So when I look at them for the time I've seen them not only on TikTok or YouTube, a long time I've been watching them. They have something watch together because mukyala okasaba mukwano gwo kasita ategeera ekirooto ky'obulamu bwo kasita ategeera ky'oyagala okubeera kasamba ne mission ne focus tekisobola balemesa tuuka emwagala ababiri. So I respect them for a long time mbalayo nga bali bonna ate era obolaba nti waliwo okwagala Sika one, by the way, I can read through the lines. Because the last kundi jena koko banjogera koko na koko live ne banjogera koko. Yeah, bayogera ko nange bamane banteeka nako bakone njogera ko nabo ne naliko waliwo jena semba yo kubalaba. Ngolaba nti omusajja tasobola kukkiza sebo muzannyira ko nga toli kyaliwo. Okumala akabanga. Oyo kitegeera nemba nga mbadde mwemye kubona emyaka ya 3 obe naye ngoja so okuzanyaza obuzannyo n'omukwatako mu nviiri kubanga because basobola okulaba nti onkwata mu nviiri ne just byakawani kissing by the he's that plate nebino bikolanga ate embassy ninjala zina zimwesiigire
mindset. Guno omukwano nze ngutadde. Muna, comment about Derick and Muna, that couple on TikTok. What I can say is that Okulaba, chemistry is not forged. Tuso are forging a chemistry. Era bw'obalaba olabira ddala nti waliwo ki waliwo chemistry. Kubanga nze ndabyeko couples endala. Olabira ddala nti their thing is too stage managed. Olaba n'ekintu ekiba stage managed, still olabamu chemistry between the people. Yeah. So ekyabo kiri mu chemistry. Yeah. Era basigale nga bali focused. Basigale bonna baleme kumenyeka. Bajja tuuka ku byakabi n'ebyamaanyi bingi nga bali aba. Thank you so much for following Vika Exclusive Wonderboy UG. Nkujukiza video buterabira jiwa ka like oyinza okuba mu ntandikwa tiwadde ka like ate n'ekirala teweerabira ku sharinga video link eno gisharinge giteme mu clip za TikTok as much as you can. Mugitambuze olukusawe luli eri non copyrighted tegenda kubakwata. Nga tumaliriza mu dakiika just emu yokka. Obugambo bwe mwandyagadde okusembyayo eri abo abatandika obutandisa omukwano first of all n'abo alengera oli Kimu oli mufere walavu jaka yakomeredde nkale just obugambo eri abo abatandika obutandisa omukwano naddala omukwano oguli ku social media bayirawo omukwano gwa social media si mwangu gwa kumaintaininga kantandikira eri omukyalo ono bampeereyo obugambo yanga bugambye nti love ya social media si nyangu nga twakatandika relationship yaffe abantu bamugamba bintu bingi. Someone can even crop, is it, how do they call it, Photoshop? Yeah, mtu asona photoshopping even nudes nasindikira omwami nagamba yoyo mchala go wana yena ne bamkola chechimu. And you know, even people love encroaching relationships eziri mukola olina tandika kwekwanira ebintu ngebyo. One thing I can advise them is that bakole chetukoze to break down insecurities. Let them exchange passwords. Not only social media passwords, even financial passwords. Aga ATM card yani jenkuwera kopini. That's what we do. With us, with our finances, we are open to each other. Echirala, jara kugamba mchala aliyeyo. If he can spend a whole day minus calling you, he's calling someone else. If he can spend even like 4 hours minus checking on you, he's checking on somebody else. No man is too busy to talk to the woman they love. Another thing, if you've been with him for long, if he's your husband and he's not providing, he's providing somewhere else. Tell him Saja, every man awulira bulungi nga providing it other people they love. So tell him Saja ali stingy. There is no stingy man. Tell him Saja ali stingy. Men provide where their heart is. Abasajja bagabirira omutima gwabwe gye guli. So tewaliko stingy men. Tewaliko ya. Abakazi abagaba oyagala abakazi bokula naawe tulekeemu wamma obugambo obusembayo eri abaana oba abavubuka oba abantu abakulu abalina omukwano naddala nga guli mu line eno eyawa socialite. First and foremost, when you're a socialite, you inspire. But the way you inspire matters. You know, people see you and they expect a lot from you. But as me, who is spiritual, manyi the other side, manyi ne side ebyekiyaye n'ebyakatonda zina veri mugeto mbimanyi ebyekiyaye so kusobola kukola byakiyaye ate nga mbeereza Katonda. So my marriage is to give God glory. My relationship must give God glory. Nti nze njagala mukazi wange nga Bible wegamba nti abasajja mwagale bakazi bamwe n'okutegeera with an understanding. Oba kitegeera tubona omagala n'okutegeera